gye buvuddeko bannamateeka ba Aaron Kiza nga bakulembeddwamu Peter Walubiri baddukira mu kkooti enkulu ne bagisaba okumuggyako omusango gw'okuyisa olugaayo mu kkooti ogwamusingisibwa kkooti y'amagye ku ntandikwa y'omwaka guno. Aaron Kiza nga kati ali mu kkomera ekitalya, kkooti y'amagye gye yamusindika akulunguleyo emyezi 9 yalabikako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Douglas Singiza era oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi oluwabi n'oluwawaabirwa, Singiza yateekawo olwaleero okuwa ensalawo ye ku kya kkooti enkulu okwejjereza Kiza. Kyokka wadde nga Aaron Kiza yali asaba okuleetebwa abeewo mu buntu nga kkooti ewa ensala yaayo olunaku olwaleero, kino tekisobose ng'omulamuzi ategeezezza ng'okuleetebwa kwe bwe kubadde kuteetaagisa. Omulamuzi Singiza wona ategeezezza nga bw'atagenda kugenda mu buziba bwa musango guno, wabula essira n'alisimba ku kimu nti kkooti enkulu omusango guno tegulinaako buyinza. Since there are all indications that this court may not be properly closed with the requisite criminal, appellate or revisionary power to examine the challenged conviction and sentence by the General Court Martial, the motion before this court must fail and it is hereby dismissed, but with no orders as costs. Omulamuzi tagenze mu nsonga zaffe oba bali zibayanukula, naye agenze ku nsonga nti alowooza ye mu ntaputa ye eya ensala ya kkooti y'amagye, kkooti ye si erina obuyinza okusalawo oba okuyimbula abo abaasibibwa kkooti y'amagye. Bannamateeka ba Aaron Kiza bategeeza nti kati bakukozesa amakubo amalala gonna okulaba ng'omuntu waabwe ava mu kkomera nga mwago mwe mulina okuteekayo okusaba kw'okweyimirirwa mu kkooti enkulu. Tugenda kwogera ne client waffe tulabe ki ekiddako, naye nga mpozi yatuwadde dda obuyinza okusaba tuteekeyo okusaba kw'okweyimirirwa mu kkooti enkulu eya Uganda, era ekyo nakyo tugenda kikola nga bwe tunoonya ekkubo lyonna okulaba nga ayimbulwa mu busibe buno obukyamu. Peter Serugo, NTV Akawungezi.